abawagira gavumenti erimu buyinza bwoti ofuna birungi byerere. Abawagira NRM batandise okufuna kubibala bwetogerera mwana mulenzi amanyikiddwa nga Eddy abasajja ba President Museveni bagenda mukomyawo e Uganda. Gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedoboozi bampita ntambi Kenzo Rich Boy Maxudi Junior. Oliwaddemu okuba nti osubscribe nga tutambula ffenna all the time. Ate oliwaddemu okuba nti mwana wa maama ombongako wali ku Twitter nkozesa Kenzo 16 kwogera ne Facebook nkozesa ntambi Kenzo ate nga ku TikTok nkozesa Kenzo 16 netuba nti twefollowinga mpola. Now oluvannyuma okuba nti Eddy asatidde okumala emyezi ebiri mu Ivory Coast bukyanga lockdown etandika mu Uganda kwogata ne Africa n'ensi yonna okutwaliza wamu. Eddy abadde mu Ivory Coast eyo nga gyasiranidde okumala ebbanga lyonna era nga talina ssuubi lyonna likomawo mu Uganda, naye ng'ate Musuuza aze nga yekubira enduulu ku mikutu gye egya Facebook, Twitter na Instagram ng'agamba nti ye kasente kagenda kamuggwako ate nga ye yali agenze kuwuba bendera ya Uganda ebunaya. So n'olwekyo bali badde nga bamukomyawo. No, mu Uganda mulimu ebyana agana obwana n'otwana nti whereby Munnayuganda chali wange ali Ivory Coast, chali wange ali Dubai, chali wange ali mu America, chali wange ali mu London, yali badde ayagala okuddayo naye nga ate talina chance ebeera nti akomezebwawo ku butaka because at the end of the day talina timu manyifu nnyo naye nga ate naye Munnayuganda. Eddy Musuuza engeri gyali nti ye ali famous n'okuba nti alajana nnyo n'eddoboozi eriwulibwa ewala bw'atyo president yatumye tiimu ye ebeere nga emukomyawo ku butaka. Musuuza ono bukyanga yagenda okulaba Mr. President yakyuka kyovula abantu n'ebivulu batandika okuba nti batandise okutibuusabuusa Eddy Kenzo Festival yategese wali eri Korea Strip nga bagamba ya Sevo. So n'olwekyo Sevo taliwe yasazeewo n'aba nti amuwa enyonyi okuba nti emupiking okuva Ivory Coast eberenge emukomyawo mu butaka wano. Kiki kitegeeza nti Eddy Musuuza y'omu ku bayimbi abavaayo ne batandika okuba nti bagirega gavumenti ya President Museveni kwogata okutitibya opposition ebbanga lyonna. Naye ate munnaffe kikonyisa okuba nti ennaku zino y'omu ku basajja abali ku lusegere nnyo olwa movement era nga yali so active ku people power wali eri side nga nfanfe wa Bobi Wine nnyo naye munnange ekintu kyamukwata kati twogerera yadda ku side B agenda akomezebwawo ku butaka gavumenti eriko. Kino kitegeeza ki nti gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'oli mulamu because singa Kenzo tiyetawaza n'okuba nti abeera mukakamu singa tiyalikomezebwawo ku butaka. Ate n'ekirala kyetufunamu ekyokuyiga oba kyenjagala gavumenti emanye nti before kulowooza ku muntu omu Eddy Musuuza gumulowooza mbu Ugandan assets waliwo ba businessmen, waliwo abantu bangi abagaga abali ebweru, waliwo basista baffe ababonaabonera mu nsi z'ebweru eyo nga bagala okukomawo ku butaka. nawe mubalowoozeeko, temulowooza ku bantu emusuubira nti mwali beetaaza okukozesa influence yammwe okufuna bye mwagala bemuconsideringa ng'abantu. Tulina abantu ng'abali eyo bangi bagala okukomezebwawo ku butaka, bagala okukomawo wano ku butaka. Tulina basista baffe ababonaabonera e Rwanda, tulina basista baffe ababonaabonera e Buwarabu, tulina bakyali baffe ababonaabonera e Netherland, bali Europe bonna babonaabona. Ansuubira gavumenti malivuddeyo ne kuba nti nabo mubafaako other than okuba nti musevinga omuntu omu kubanga ssente ze mugenda okuteekamu okusevinga omuntu omu nga musindika special jet zisobola okukomyawo bannayuganda ng'enkumi 2 ku butaka. So n'olwekyo mulowooze ku muntu wa wansi, muleke kunyigira abantu wansi ku liiso, kunyigira abantu bawansi mu ttooke, mubafeeko mubalowoozeeko. Eddy Musuuza Museveni agenda mukomyawo e Kampala. Kino kiraga lwatu nti ye yaviira ddala mu Bobi Wine. Bino n'ebirala bwe bolina mu episodes zaffe zidako. Nsigadde ntambi Kenzo. Bye bye.